Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange oli ku Yugi Updates TV. Kakati wuliriza. Oluvannyuma lwa Paul Kagame okuvaayo ne yeetema engaleke. Jjukira nti nno gye buvuddeko azze awanda muliro era ng'agenda mu maaso n'okuba ng'alaga okusoomoozebwa okuva mu bazungu ng'agamba nti ye abazungu si basajja balungi bakubalirako. Agamba nti agenda kukola mateeka gaabwe ge bagenda mu maaso namuteekako akazito ke bamutuuzaako era ng'agamba oyo yenna ayagala omutuuzaako akazito agende mu geyeena. Kakati ebigambo ebyo byaleetera Donald Trump okugenda mu maaso n'okuteekawo embeera y'okusanctioninga Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda era tulabye nga sanction zino zijja zikola. Era Paul Kagame ayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ennyo n'eggwanga lye sinakiini eggwanga lyandimulema okutwala mu maaso. Jjukiramu nti Donald Trump wamu n'eggwanga wamu n'amawanga gano asatu abiri omwali eggwanga erya Rwanda omwali n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo baatuula era nga Donald Trump yali Oster ye yakyaza bano ababiri nga kyayagala bagende mu maaso n'okukola endagaano eya Accord ezigenda mu maaso n'okuteekawo peace agreement mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye kyewuunyisa okuba nti agreement zino zaggwa era n'empapula ne sayiningibwa naye Paul Kagame oluvannyuma ne yeefuula ko America kalitonda banga era yatandika okugenda mu maaso n'okuteekawo ebikolwa ebiraga nti nno takyetaaga Paul Kagame ow'e Rwanda era twalabako nga Paul Kagame avaayo ng'agenda mu maaso n'okulaajanira Senator amuyambe bamuggyeko sanctions America ze yali amutaddeko. N'agamba nti nno kiba kyetaagisa kuwa bya bugagga byange birombe bya zaabu eby'obugagga ebiri mu ggwanga erya Rwanda nja kikola naye ng'ongigyeko sanctions. America n'agaana kubanga yali takyalina kyayagaza Paul Kagame olw'ensonga nti yamuwa omukisa ne gumulema. Naye nga yo America agamba oba oyagala oba toyagala amagye agali mu Democratic Republic of Congo genda maaso n'okusupportinga agabayeekera ba M23 ngenda gafugaza ngenda gasuppressinga era wenjogerera yayedda amagye ebyokulwanyisa ebyenjawulo drones saako ne training ez'ekika ekyawaggulu zaawa amagye g'eggwanga erya DRC basobole okubeera nga bafugaza omuyeekera wa M23 agambibwa nti nno agenda maaso n'okuba nga abaakingibwa ne Paul Kagame ow'e Rwanda. Kati oluvannyuma lw'okwogera ebigambo Paul Kagame ng'alaga talina kyatya era ng'agamba n'abasajja tebamutiisatiisa nti ebiseera ebisinga agenda n'abeerawo n'awulira nga yeenyiyiddwa olw'ensonga nti sanctions awulira nga zimutuuse mu bulago. Kakati avuddeyo n'ayogera ebigambo bino wammanga bye tugenda okubeera nga tukola ki nga tuvuunula gye bujjako gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Avuddeyo n'ayogera ebigambo bino wammanga ngenda kubanga nkuwa katambi naawe obyewulireko nga mugonvu nnyo nga mukakkamu nnyo olw'ensonga nti akazito ke bamutuuzizzaako aka sanctions tasobola kukeebeera. Njagala owulirize akatambi kano n'oluvannyuma tuneeyongerayo. To lift its defensive measures in tandem with the DRC fulfilling its obligations under the Washington Accords. By the way, these accords I'm talking about, the Washington Accords, there are actually three parties concerned. The two are, one, Rwanda and DRC, of course. But the third is United States, the country that hosted us, that brokered this process. They are part of it. So to have three parties to this process, and you expect only one to fulfill its side of obligations, I'm not sure what we should expect from that. And so that's where we are, in a sense, caught up in that. If fully implemented, this agreement will provide all parties
the security that they need and they deserve, and lay the groundwork for mutually beneficial economic cooperation. Many of you here have worked with us for a very long time, and you know that you can trust us. We are reliable. We say what we do, and we do what we say. Our partnerships have borne fruit precisely because we have had an effective security policy in place continuously for the past 3 decades. Rwanda is strong and strong enough in our own circumstances. And precisely because we consider ourselves vulnerable to ideologies of violence, of violent ethnic extremism, particularly when they benefit from direct or indirect state support. We have made a promise to ourselves to never go back to the dark days. That darkness, we can't go back. And that is not something we will waver from. Yes, kakati ebigambo ebyo obyewuliriddeko ddala bulungi nnyo. Hello. Kakati okusinziira ku bigenda mu maaso, Paul Kagame owe Rwanda agamba nti embeera yonna gye bagezaako tuyisaamu tugimanyi era tugirabye, tubibaddemu, bitukyunyizza, naye twalayira obutaddayo mu Dark Days twalimu mu Rwanda genocide. Ng'alinga agamba nti neeba n'akola batya agenda mu maaso n'okuba nga yeedifendinga. Agamba baakola endagaano bonsatule, era omusajja Omumerika nga y'omu ku yabakyaza. Donald Trump baali abantu parties zaali 3. Mwalimu omukulembeze w'eggwanga erya DRC, saako ne Donald Trump ow'eggwanga erya Amerika, saako ne Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda. Naye agamba byonna bye twateeka mu accord, mu agreement eya peacekeeping mu Democratic Republic of Congo, kyewuunyisa okuba nga nze omu gwe bagenda maaso n'okunyigiriza yekka alina okufulfiringa ebyagenda mu ndagaano, kyokka nga bo abalala parties betwali mu parties nabo tewali kye bagenze nakyo mu maaso. Lwaki babenefitingira nnyo ku interest zange okusinga ez'abalala? Era ng'agamba nti twisiddwa, batutaddeko envumbo ez'amaanyi ez'enjawulo, naye tusigadde tuyimiridde. Agamba ate Rwanda twemanyi nti we are a vulnerable country. So ekintu ekiri vulnerable kye kintu ekitalina buyambi, ekitalina we kyerwanirako. Ye agamba ye bati balowooza ne kuva mabega tuze tulwanagana nga ffe okusobola okulaba nga tuli wano we tuli. So tewali kigenda kututiisatiisa ng'eggwanga erya Rwanda. Nga kyalinga kyagamba
nti byonna bye twateeka mu nkola bye twateeka mu ndagaano si yekka yalina obifulfiringa wabula ne parties endala ayagala oziraba nga zifunctioninga nga zigenda mu maaso n'okutuukiriza bino ebyagenda mu maaso mu ndagaano wabula akazito baleme kateeka ku ye yekka jjukira gye buvuddeko yakajja sanctioningibwe Rwanda n'eggwanga lye n'amagye ge gonna era United Nation nekakasa nti nno amagye g'eggwanga erya Rwanda tegagenda kudda mu missions zaabwe mu operations zaabwe era twalabyeko eggwanga Mozambique ng'agenda mu maaso n'okusindikiriza amagye g'eggwanga erya Rwanda ng'agagamba nti gaddeyo ewaayo ku butaka gakwatemu ebyanguwa olw'ensonga nti nno America yabadde maze okubakuba sanctions ng'ebagamba nti sigamba nti nno tubasindikiriza lwa kwagala naye okubeerawo kwammwe wano tekugasa kubanga mugenda kuba temusasulwa olw'ensonga nti nno system gye tukozesa tugiyita shift system etwalibwa musajja mu America era tulina basasulira mu $. Kakati engeri ate gyaba sanctionings tetulina ng'eki gye tugenda kuddamu basasula so mutusonyiwe era mutukkirize tusobole okubeera nga tubasiibula era Rwanda n'amagye gaayo gonna ne gawunzika nga bagataddeko envumbo tegagenda kudda mu UN missions zonna operations zonna kasente akadde kayambako Kagame okusasula amagye kitegeeza kakamugudde butaka ne sente zibadde zimuwirwa ku project zino eza peacekeeping akasente agenda sigala takyakafuna kati ndowooza olaba embiranye weeva wabula kyenjagala okujjukiza nti America teyakomye ku ekyo wabula yakutte military officers high ranking officers nabo n'abateekako envumbo n'abagamba takomye okwo kokka awula ne personal assets ze balina mawanga America gayinako obuvunaanyizibwa zifirizingiddwa tebakyaziinako control tebakyasobola za accessinga omwo mwabaddemu omusajja we mwabaddemu chief of defense staff yabaddemu omu bagenze maaso n'okuteekako envumbo nga talina access yonna ekkirizibwa kukolebwa takkirizibwa withdrawinga takkirizibwa kufuna access ku assets zonna eziri mu ggwanga erya America high ranking officers nga 3 abagenze maaso n'okubanga basanctioningibwa ngera America kyagamba nti bano be bamu kubagenda mu maaso n'okutraininga amagye g'abasajja abayeekera ba M23 mu Democratic Republic of Congo wabula Paul Kagame yabadde ayogera ku nsonga eno yagambye nti nno ne banaamusindiikiriza batya ekyo kyakola kiyamba ye na ggwanga lye agamba tagenda kwesisigalizaamu era tagenda kunyigira kuliisa omuntu n'omu aneesimba mu maaso g'okuprotectinga eggwanga lye ngeri ya Rwanda bannansi balina baprotectinga okuva okuva eri abahutu agamba mu 1994 abahutu balumbagana nnyo Rwanda era ne bafundikira nga bali mu lutalo tuyita Rwanda genocide kale agamba abahutu abo be bamu kubajja ne bateekawo entiisa ku wakati wa bode ya DRC saako n'eggwanga erya Rwanda kati agamba ekyokudeployinga amajyege mu DRC ye agenda maaso na kuteekawo obukuumi eri ggwanga lye so tasupporting abayeekera bano ba M23 ye Paul Kagame watu waagamba agamba nti era ebyo munsibako matugambuzi kundiisango wabula okujjukizaamu gye buvuddeko yavaayo n'agamba nti mumpe garanti tisinga njijjayo amagye gange mu DRC mugenda kumpa obukuumi n'abantu bange munkakase ku ekyo nga kyalinga kyagamba nti ekimuteesezza amajyege mu DRC agezaako kukuuma abantu be kati singa agajjayo waatyo kitegeeza obukuumi bw'abantu be mu ggwanga lye bujja kuba busigadde mikono gy'abaani gy'abahutu ate olwo bajja ttandika bakoleko obulumbaganyi ku ggwanga lye agamba ate tasobola bagaana kubanga abahutu bava mu ggwanga lya Rwanda so eba bakomyewo nga bakayanira eggwanga lyabwe liba lisobola obbaweebwa mu mikono gyabwe naye kyatya ye genocide okuddamu mu ggwanga erya Rwanda oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali yampuliriza bino byonna Paul Kagame yagenze maaso n'okubanga abyasanguza oluvannyuma lw'America okuvaayo n'amuteekawo sanctions endala ez'okubanga baamugobye baamugambye bagenda mujja mu Commonwealth ekibiina kino ekyegattiramu amakago g'e Bulaaya kibadde kimugasiza ddala nnyo wabula n'amawanga aga East Africa amalala omuli erya Tanzania nalyo lyagobeddwamu
Bino nno byakoleddwa looya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa